Ekikwekweto ku bulwaliro obutatuukana na mutindo kikoleddwa mu disitulikiti okuli Arua, Koboko ne Moyo nga abasawo abasangiddwayo abasinga bakoma mu bibiina bya primary. Baggadde obulwaliro obusoba mu 300 nga n'abasangiddwamu nga beefudde abasawo bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi. Kigambibwa nti abantu bazenga beemulugunya mu bitundu bino nga basawo babakolako bwe batamanyi bye bakola, abasinga eddagala babadde batunda lyayitako saako ne lirina okubeera amalwaliro ga gavumenti, so nga abalala babadde batunda eryo eritakkirizibwa mu Uganda. No, this one seems is getting on 250. This is 240. Hey, and I want to see the evidence of 215. You are what now? Are you a doctor? No, I'm not a doctor. Hey, what are you? The doctor is there, another one. The doctor is there by car. Then for you? For you, what are you? You are working as what? I'm not the people of the drugs. Huh? The drugs only. Eno abeeyita abasawo abasinga babadde beenyumiriza mu butasoma naye ne bajjanjaba abantu. Is there any other expert? Ku nsalo ya Uganda ne Congo wasangiddwayo omuzeeyi ng'ajjanjaba abantu ate ng'akuba n'empiso ng'eddagala lyakozesa bwe lyayitako dda. Agambye nti mu kitundu kino temuli ddwaliro nga yalina yekka okubayamba. Kaimuku amaduzi vinerema afagite. Lase sega zinga zuri magite. Icho ni moze zisu government mapada ya mera kupanya. Akulembeddemu ekikwekweto kino Alfred Kale era nga yakulira okunoonyereza mu bitundu bya West Nile asabye abantu okubeera bambega nga balonkoma abasawo abafu. This is a national problem. It is not only in West Nile here. So what we shall continue to do is to be vigilant. We arrest these fellows, we prosecute them so that the others can learn from what we have done to these culprits whom we will come across. But it's a big challenge. Oluvannyuma basomesezza abaana b'amasomero ku ddagala ettuufu n'effu. Decent Segojja yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1. Thank you very much.